Kadaama ali lubuto lwa Mujinne. Omujinne gwafunisa Kadaama olubuto. Bannange nsaba owuliriza story eno n'obwegendereza. Omwana ono yatuuse mu bubokisi bwaffe ng'ali mu kusaba buyambi ng'asobeddwa tamanyi kyakuddako. Yatuweerezaako ne ku bifaananyi bye nga kituufu ali lubuto. Naye ngenda kunyumiza story naawe obe ng'ogyewulirirako byatandika bitya. Vidiyo gimpereka like mukwano esobole okutuuka ku bantu bangi ate osobola n'okugisharinga kubanga bino twetaaga okubimanya. Kadaama ono yava wano e Uganda n'agenda e Saudi Arabia okukola obwa Kadaama. Agamba nti talina kampani mu Saudi Arabia oba talina ofiisi mu Saudi Arabia kubanga boosi we yamukima ku airport. Yava direct wano e Uganda n'agenda e Saudi. Bwe yatuuka ku airport boosi we ye yamupiikinga ne bagenda mpaka waka. Naye n'akola ebbanga lye yakola almost lya mwaka mulamba. Lwali luli olwo boosi ng'amugamba nti bagenda kugendako mu Egypt. Kati mu Egypt eyo yewaava akabasa. Uliza story eno, vidiyo gimpereko like, gisharinge, okomentinge nakyo ky'olowooza. Omwana ono ebifaananyi bye tubirense wano olw'okukuuma privacy ye, naye gye tubagamba true story. Oba bye nkugamba true story. Beesitula bagenda mu Egypt. We baatuuka mu Egypt, omwana ono agamba nti yali yeebase n'aloota ng'ekintu kimugaziya amagulu nga kiri mu kumukozesa. Naye agamba nti bwe yawawamuka okuva mu tulo n'asabako awo katono n'addawo ne yeebaka. Wayitawo ebbanga ttono agenda okwewulira nga mu lubuto mulimu ekintu ng'era omuntu ali olubuto ng'owulira ng'alina omwana mu lubuto. Olwaleero we twogerera olubuto lukuze. Naye omwana ono agamba bwe yali ava e Uganda wano baamutwala ne bamukebera. Mubimanyi babakebera, mugenda ku GCC ne babakebera ku medical. Baamukebera nga tali lubuto era teyeebakako na muntu yenna. Bwe yatuuka e Saudi baamutwala ne bamukebera. Mubimanyi bwe mutuuka e Saudi eyo boosi wo nga talina kufunira inkaama asooka kutwala ku medical. Ne baddamu ne bakukebera oba tozze na lubuto tozze na siriimu tolina ndwadde ezo. Boosi n'alyoka kukolera inkaama. Abamu tebabatwala ojjaga amaze tebantwala. Oluusi abamu baboosi bagendera ku results z'eddwali eziba zaavudde wano e Uganda. Naye abamu bo bakweddizaayo ne bakukebera oba ddala olyokke. We yatuuka e Saudi agamba baamutwala ku medical ne bamukebera nga tebannamukolera inkaama ng'alyokke nga talina lubuto. Naye we baagenda mu Egypt, olunaku ekintu kye yaloota nga kimwebakako lwe lunaku lwe yafuna olubuto olwo ye bw'agamba. Olwaleero ebifaananyi bye yatuweereza biragira ddala nti ali lubuto. Omanye olubuto nga lukuze luweddeyo abaali bazaddeko. Akakundi kano kalina engeri gye kavaayo bwe kati oba ne keereega bwe kati. Olubuto ng'omwana lulaga ali lubuto ate lukulu. Naye agamba yava e Uganda ng'alyokke era n'ebbanga lye yamala e Saudi teyeebakako na muntu yenna. Naye bagenda mu Egypt wabula ekintu kye yaloota ekyamwebakako kyekyo kyokka. Naye bakama be bandibanga bakimanyeeko. Wabula agamba nti olunaku lumu yali ali mu luumu ye nga yeeyambudde. Boosi we omukyala n'ajja n'abanga ayitawo n'amulaba mbu n'amutunuulira olubuto. Bwe yamala n'amwenya n'atambula n'agenda. Kino nno kyeraliikiriza omwana ono n'agamba ababoosi be bandira balina kye bamanyi.
kubanga omuwala bw'okulaba ng'olubuto oluzingi oli lubuto n'atakaalaamuka n'ateecwacwana bo balabika balina ekintu kyabwe kye baamuteekamu. Abandi omwana ono asaba buyambi, mu butuufu tamanyi kyakuzzaako, ayinza n'okuluzinga obulamu bwe, tamanyi kyakuzzaako, nange ndi sitaaka. Ndi sitaaka kyemmanyi wano kyakusaba busabi, kumusabira. Tomanyi ekintu ekyo kiyinza okutuuka ng'olunaku lw'anaagamba nti agenda kukizaala nga n'obulamu bugenda kugenda. Tomanyi oluusi nga bakimuteekako nga nange nga kirina kubeera omwo mu lubuto paka ebbanga lye lyonna mpaka lwalifa. Bannange simanyi naye nze binsobedde. Onoonya ne kyoyinza okugamba omwana ono nga tokiraba. Gy'ali mu inbox yaffe n'ebifaananyi yabituwadde. Ebintu biri mu nsi. Bw'oba nga wagenda okukola mu Saudi Arabia, boosi n'atandika okugamba ate tugenda Egypt, ate waliyo abeesi abatamuddeko ne bakamalaabo ne bakomawo. Naye ku 10 abaana 7 we baddibwa mu Saudi nga yagenda Saudi, tumanyi ne bagendako Oman oba Egypt oba oluusi baluzingirayo obulamu bwabwe oba bakolebwayo ebintu ebitali bituufu. Era kyalibadde kirungi nnyo wabanga wasayininga kukolera mu Saudi Arabia n'otatambula kuva mu nsi eyo kugenda mu nsi ndala. Waliwo Kadaama eyattibwa, yali yagenda kukolera Dubai. N'akola e Dubai, kontrakiti ye n'atera okugwako, ne bava e Dubai ne basala okugenda okukyalako e Saudi mu famire y'omukyala, kuba omukyala yali nzaalwa y'e Saudi ng'ate omwani ndoozi ali mu Dubai. Kati ng'omukyala yafumbirwa Dubai. Naye bwe baava e Dubai ne basala okugenda e Saudi Arabia okukyala, omwana teyaddamu kulabikako, kyagenda okuzuulibwa nga mufu. Nga mufu. Eyaligenda okukolera e Dubai omulambo gwasangibwa Saudi nga gye yafiira. Kale bannange ensi erimu ebintu. Tovola batwesabire nnyo nga tetunnatambula, w'otandika okuteekateeka nti njagala genda wano, soosayo Mukama sava, Mukama akuwuguleko ebintu ebimu bannange. Kubanga mulimu abantu abo Abawarabu ng'akujja wano e Uganda nga ye missoni nga gw'oli ku missoni. Baagala olusi mutima, baagala nsigo, era batera obbagula akasente nga kawerako. Ate mbabuulire bannange biri nti tetujja kutya kubyogerako, naye recruitment ezimu ziba zibimanyiiko era nga babawo akasente akawerako nga ddiiru ezo bazimanyi. Kubanga weewuunya omwana ono bw'abanga wano e Uganda yakozesa kampani, lwaki bwe yatuuka e Saudi talinaayo kampani oba talinaayo ofiisi? Ku bipapula by'otambula nabyo kubeerako ennamba z'amasimu n'erinnya lya ofiisi yo ey'e Saudi oba ey'e Dubai. Naye omwana ono ye akakasa bulungi nti talina ofiisi Saudi. Kyokka okuva wano e Uganda yakozesa kampani ne bamutwala mpaka Saudi, boosi n'amukima ku airport. Gw'olowooza kampani yali tekimanyiiko, kijja kityanka obanga omwana ono tebamuwa ofiisi ey'e Saudi. Ebintu biri mu nsi. Gye mbagamba si story, gye mbagamba mazima, omwana ali mu kabookisi kaffe. Era bwe muba mwayiseeko ne ku TikTok, omu ku bakozi bange, si ku bakozi bange, ku bakozi bannange benkola nabo mu Kyeyo Initiative Uganda, yakoze ku vidiyo eno bamuyita Ice King. Wonna ogenda ku Ice King Media ku TikTok, omuvubuka gwe bayita Ice King Media nkola naye mu Kyeyo Initiative Uganda. Omukyalo ono era naye aliko mu kabookisi ke, era information gye mbagambye wano era ye information yagambye n'omwami oyo mu bubookisi bwaffe. Kale spiritual world is real. Mujinni gwe gwamwebakako wano, tewali kubuusabuusa nti si mujinni. Guno mudiini
gwe gwamwebakako ne bamuteekamu oba kati asitudde gwana gwa muzini oba asitudde ki Mukama y'amanyi naye yeetaaga essaala yo gwe nange twetaaga okusabira omwana omuwala ono. So abalonzi bino ebintu biri wonna I'm telling you biri wonna mu nsi zonna waliyo abantu abasinza amasitaani. Wabula gwe nange tulina okukola kwe kusaba omwegayirize ng'oli bannange musabire ku bakyala abali ku mawanga si nsonga ali ludda wa mubasabireko. Simanyi na mukyala ono oba asula atya oba atuulawo n'alowooza biki I don't know. Ekintu okwebakako oba okuloota kirooto ng'ekintu kikukozesa n'ofuna olubuto nga tomanyi gye luvudde ne lutandika okukula. Boosi wo najja n'alutunulako bw'ati n'amwenya nga musanyufu bizibu ng'agamba ye kati kyonna tebaamuteekamu Mukama y'amanyi. Naye sisuubira nti bajja kumuleetera obulamu unless nga tusitudde essaala. Ayinza okuba nga ku lunaku lw'anaatizaala lwayinza okufa. God forbid. Naye yeetaaga essaala. Byebyo nno ekirala tuteeseeko ku Kadaama ono ali olubuto lw'omuzimmi. Mulowooza kiki tebaamuteeka mu lubuto? Ali lubuto lwa muzimmi agenda tuuka azaale kiki? Banayinza binnemye okutegeera. Binnemye okutegeera naye nzikiriza nti spiritual world is real era buli kimu kisoboka. Kisobokera ddala naye twetaaga Katonda. Kale mweraba Mukama abanjagalire netusinkane mubeereko nga mugoberera buli vidiyo gye nteekayo. Mukama abanjagalire. Bye bye.